Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Shifa Nakawombe. Njagala wekanye amannya Nakawombe Shifa Hope nga bulijjo nyingiddewo kigenda kubeeramu special kati nali tugenzeeko mu program weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Tugenda ku surprisinga omwagalwa waffe. Ampulira bw'aba ampulira it's okay, amanye tuleeta surprise ayambaleko bulungi. obugalo ekyo nkikoze nkiraba era obwedda bali tebaagala kukwata nga bagamba jangu obyogerere eno akuwulira it is okay. So tuleeta surprise. Bwe tumusanga nga tali mu kaleega yes. Abaana mwebale bamusaayi muto tutuno tujja ewamenta mwana mwebale bamusaayi abamba mudde mu maaso dunyama mudde mu maaso olina toki mu ngalo. Ngenda balaga omutima ajanga tebamulonze ngenda mulaga omutima leero ati nze sitya kunkyawa kyensinga omumanya nti sitya kunkyawa mujjeyo wuuno simulekedde nzimugjeeko Isaac ambo ekyo kigenda bamenya it's okay mutambulye mu sides nedda ogenda seerera tomanyiyo oli asookeyo kale bwe bati ndowooza kikola muveeyo oba wenyo in the middle kale kituufu kulembera namwe muyimba buyimba nga bwe twayimba nga tugenda mu bisaawe bamusaayi muto bamusaayi tubijja mama nze tebankanga walayi ntya webale opu webale ddala nakyo kate kitugatta kyekiraga nti Katonda yakola mu ffe banja ffenna kyekirabo Katonda kyawaffe abantu okwagala nakyo kitugatta mwe bino byakugaziya amagulu okwagala nakyokka kyekitugatta kyekiraga nti Katonda bambi deeta akayimba hedigaalo bambi tunatambulira ku ringtone wabeerawo ng'olina omutima omubi kayimba kyako ati kulika baby munange kuliko omwana bampita taata kakati muyimbe kanolumibwa waliwo kano akedda kaneeno abange obufumbo ye mwana kankuzaalire nange neboli bangozaaye abalisigala bagamba nti oyo ye mwana waliwo endabirwamu nga tweraba menta
gwe baleke gwe tofaayo kuliko omwana bamitototo kakati onyambye kuze omugulagwa lwabafunye ekitiibwa kuliko omwana tulutututu ayonebelawakadongo which is okay. Tuze mama abakyala b'essirowe abakyala b'essirowe tuze mama abakyala b'essirowe tuze mama abakyala b'essirowe bana tuze mama abakyala b'essirowe bana tuze mama sabula abakyala b'essirowe yingira jamanga toto tamuyingizanga kyo simu abagirongoosa abakyala b'essirowe tuze mama abakyala b'essirowe tuze mama abakyala b'essirowe mungavaayo nange mama nange mama omukyala w'essirowe genda tuze mama abakyala b'essirowe tuze mama omwana w'essirowe omwana w'essirowe tuze mama abakyala b'essirowe tuze mama abakyala b'essirowe nange kyakuwuzize abakyala b'essirowe tuze mama abakyala b'essirowe obuzina bw'essomero tuze mama abakyala b'eddundu kukukulisa omwana amenta kuliko omwana tuze mama abakyala b'essirowe nze mbagambe talina ddata taliiko omwana tatuula muleke atuule bane abange mbadde mbagamba ki nga kalungi yakwagalana kyekirabo katonda kyawaffe abantu okwagalana tweka kyekitugatta kyekiraga nti katonda yafafe. Okay, menta omulungi waffe maama kalabe enaye kulika bebi webale kukuta ffe nga tubalabirala nga gwobalabirala abadde live bannange bannaye tusooke tubuuze aliwo tata omwana tumubuuze mulangira obwati aliwo baneetusaba tusonyiwa era dde ssebo bannange ssebo banaamatsonyayo bwasama bannaye bane emimwa gino wetugiwe giri tutuusa baneetusaba otusonyiwa baneemimwa baneemugulika ebbebi
Bana tuzo okusurprisinga Menta mnange. Tuine yatutumye ku surprisinga. Soko Mutebe. Muteke wane ebirabo byaffe. Soko Mutebe. Yatutise surprise eno. Era alinze wano muse ku simu. Kwali alaba. Ani gosuubira bikula keke. Ani gosuubira. Jamu teke kungulu wa boxi. Okay. Take our blue box. Kongs Menta kulika baby. Gize we box bambi tuteke kungulu. Asobola. Yingize munda. Banaye Menta gwatulisiza wano. Tufune space banange. Ani gosuubire yako batugireko ka radio bambi please. Ani gosuubire yatutise surprise. Banange. Ateba ngonsekerera ngo. Kubanze bye nayina mu program ya byose. Amuwe kan. Teba. Nengo oli bulungi. Obaddeko ku live. Mbadde nebase. Nabagambye bano. Nga munsirisa byonna nembyogera nga mugamba akuwulira nembaga atampulira. Ani gosuubira Menta. Bana simanyi. Banange. Tubigena biza ebira. In fact, si muntu omu bangambye bali babiri. There are two people. Yankubidde ku last minute nga sinnamanya nti wazadde ne baby. Nagamba nengedde ba postinze. Ne posti sinnagiraba. Si wololo. Si wololo. Yani si wololo. O Hypeg. Ani. Uncle Ibra. Tukongere chance endala. Banange. Nkozi ayina chance bbiri. Simanyi. Tusobizayo. Mukwate bambi tugende. Obanso mukubire mugambe. Muwe chance nkube simu. Anna kandabe. Sikuba. Junior sima. Oba mulangira akutebereko. Eyinza kuba ya mumani. Mulangira akutebereko. Yes, bana izo cha ogwo mukisale tugugaba na gugaba ogwo bannange era gwe bannanga nti oli mu kintu. Bwanje? Inze bana mulangira nze wali ondabyeko. Bamanyi kikulume Lento mwana kyabaddeko. Batumanyi wanje bano benne bannesibako nga maggo mmanyi kankube simu dugududududududu Meta ntukuwa chance ey'okubintu tatebayo omuntu mulala. Ngata otebe n'omulala ani yani ali ku mulyango mulangira ali ku mulyango yani tawumanyi linnya Sorry, the number you have dialed is busy. The telephone number you have available at the moment. Muyababuulidde mbu bwe nkuba mwabaddeyo n'atakwata mwana nkubira tajja yaganye nekyakuwa
nga ne kyakuwa yakuuma mugole naye maama bannaayenze tinaye ezo surprise ataka tezirireeta hatataka oninanze ndikyenda sorry ebirungi kyenda muyimbe mpulira byogerera musimu nga gwayogerera musimu yimba tuwulye biri muno muyimbe wekute sikitegeera nti akoze surprise tayogera nze yekubidde Hello? Ani ono? Tunyonyoleza surprise byasebe wanti olwo tukubira we bulanda anti surprise abasikola Uganda yagala kwagaliza nenta kuliko omwana naye kyenamwizeeko nti nze sirikuna lubuto surprise ogikoze nani? surprise ngikoze na Hope Shifa Sezirileta hatataka olinaze kale twanjuleyo ebirabo munange twabeddaawo ne tugamba nti bannaye ne ŋŋamba mukama wange haipeke munange mukama waffe haipeke ayingiddewo kakati yeetaaga obuliri maama wa nti business woman apeeruka ddeeneddeeri kati yeetaaga obuliri bw'atambula nabwo obwa haipeke bw'asobola ozinga n'atambuliza muno naye ng'obuliri buno bulimu buli kimu 5 in 1 nga bw'olaba ono bebi bwe yeebase wano mulimu omufaliso kuliko neeti obikkako mbikke waggulu bwoti wonna woba omutadde n'omala n'ogisiba zipo eno mulimu essuuka mulimu bed cover ye mulimu buli kimu it's a 5 in 1 bed ne piro mweziri yes ne bwe sijjamu twakoze color pink kubanga baby girl yes color pink ne white so kasukali ne bwettakijjamu so ne tweyongerayo ne tukola kino ekintu kiri 11 in 1 naawe is she yours wife is she yours mukwano muveeko si wuwo kino kyolaba mulimu nga bw'obiraba wano mulimu baby blanket neera baby blanket endala mulimu longo pant ne t-shirt mulimu body suit mulimu t-shirt endala mulimu vesti mulimu empale endala yino long pant mulimu rompa kyeki ye ovulo anti ndaba ekigambo kisoma rompa naye kiriko ekipale n'obusokisi ne kyambuka so nabyo biba muno still pink and white kati bannange ne tugamba n'omwana waswaga buno busokisi omwana ono kakati ne tugamba wadde tannasiba kaviiri kagundi ka human hair ka Brazilian buneno okumwambaza obusokisi we nga bufaanagana bati n'okamusiba akamuli mutwe bannanga alina okuva eno nga ddala mukama wange
ate jazze amanye nti mu bakozi basanzeeyo mwendi kati munange buno busocks still tuli mu white and pink kubanga omwana aba design Isaac otabula emikolo so ne tweyongerayo wagambe na 2 bannange wagambe na 2 in 1 eriwo endala ettaala bambi buli alina light yagiteekeko ekyakola kati munange we have this kino kiri this is Baby Carson's gift pack eno eyina step 1 cleanser, step 2 moisturize, step 3 massage ka oil aka massaging omwana, step 4 eyina groom byonna nga ebikola ku ekyo kye boogedde nti cleansing ebicleansing ne babiteekamu moisturize ebikola moisturize ne babiteekamu massage oil omwana omukwateko bambi omukama wange omunyige wetagisa obulago bambi make sure nti yebaka bulungi bannange kati bibino byonna mu ebiri oiro kazigo kanaaba wipes biki so ne tweyongerayo ne tugamba nti tulese big boss baby bank kati big boss ono katumusumulule byonna ebikola ku baby waffe simanya ate ebikinywa ntoze si byakugenda abaana bakebera ate wali amasowaani mwagammwe siwe walina baaga ge ye ayina banka ye mwe mukuumira ki ebibye so kati buli kimu n'ebiyonja byanyweramu mu ebiri si bino nti no mulyaka ennyama ate obukuuta bwe bumu booze ebibye kano kakiliininga fokoze sowaani bubakuli mwe mustowalinga bukopo everything big boss cotton buds mulimu ne buno obulongoosa mu matuuge bambi tomusonse kayengalo yennene mbw ate simayo inakojja mu kutu okozesa kaneeno koolaba omwo byonna biibyo so netuleeta keeke eno tugisale to celebrate you tukwagala nnyo twebaza obudde bwe tumaze naawe kino ekintu kyali kigenda kubeera biiga naye twabala bubi ennaku ffe tubadde tusuubira feebu nga ne bempisaamu olukwe bonna tulowooza feebu kati mandi awo ndaba message ngamba nalabye bubi nensooka nyiigamu awo nene ng'akansanyuke nti munaaye mukama akusumuludde bulungi nga tumanyi tugenda kutuuza wali tukole baby shower tukuteekeko anaako ku mutwe tukwambaze white tukole dress code ngera emikolo bwe giba kamatha tubbi wano tubadde tubisuubira nga tuvudde mu nnaku enkulu era mu mikolo gya January tubadde tumanyi mbogo gulabika mweguki ate yabadde na Sunday ewedde lwe nagambye mwami gaadi ne mukuba akaama ne mugamba bannange kinti kienti tuli stede wano nze nketta naye oba yaketta biki saabitegeera ati munnange surprise wetyo wezze surprise eno njikoze ne mwami Ibra netwategedde so bwetwategedde nga musajja watujali anaye nga alina byayitamu nga si byangu but we had to do something fena no twanyize nga tulaba nti kigwana kisingawo but ate ne tugamba we can't let it go just like that so here we are nga twagala omanye nti okuva ku mitima gyaffe tukwagala nnyo we value you we love you we celebrate you ate tuwelokaminga baby waffe mu nsi muno ate tumusabira mukama amugondeza amakubo ge agerule amutaase ebiisa ebibi abeere omwana agenda okuwa essanyu omwenyumirizeemu aleete ekitangaala mu maka abeere mwana mulungi akuwulire omwagale ave ate naye akwagale aleete enkyukakyuka mu nsi kati abalina ebigambo bya menta ng'oŋŋamba nti nze mbirina nga bigendera ku mwana
tetuddira mu menta ate ne muleetamu Silivia ne Headboy nga bigenda ku mwana waffe. Katusooke tugwe tubatusooka anko Ibula. Mukwano kyakuwa ojja kwogera ku bya Silivia ne Headboy. Twakoze agreement kyakuwa. Tulekeemu. Aliwa anko Ibula bamuwe kubajja agambe komenta ne mwami Mulangira ne bebi waffe ebigambo bino. Menta kuliko omwana naye ebigambo byange njagala bigende wa Mulangira. Sebo tukwebaza ebbanga lyotuwa omukyalawo n'atusanyusa. Ndowooza okuva lwe neegatta ku gurupu eno nsinga nnyo kunyumirwa amazina ga Menta. Era ennaku zino zaabadde tazina kyovola nalayidde ne nga nze sirifuna lubuto kubanga ngenzo olaba nga yanafuwa naye nga tukwebaza nnyo abasajja abalala abanfaanana mbasandikiriza mukyala wange kubeera mu bantu ssaawa 4 5 meka kati nkwegomba neegomba ngamba oba nange Katonda alikimpa so nze omuntu akola kye sisobola muwanya ekitiibwa. Tukwebaza nnyo sisuubira nti naafuna chance ebikugamba okujjako lwe bazadde Hypeke n'ekirala era otusonyiwa omwana twamuwa erinnya nga tetulina baakika ne twetumiikiriza naye kakodyo nga nze nannyini Hypeke tukikozesa nti abantu erinnya libabeere mu mutwe. So twalondayo Menta kuba we waffe nnyo. Bw'aba akola ekintu takikolamu nga yeegira, tulaba nga akikola okuva ku mutima gwe. Kati bwe twalaba nga ali lubuto ne tugamba ako kagenda ozaala ke bayitaani Hypeke. So twebaza otukkiriza nakyo kisobola mu birabanga ebyokusaaga nekisobola otandika entalo ewaka nti omwana oyo ate erinnya alijjeewa. Kitegeeza waliwo ensonga naye paka mukyala lwazadde tetukiwuliddeeko. Tukwebaza okuba taata omwami eyakula n'omanya ebyokusaaga n'obireka nga byakola ki byakusaaga ensonga n'etafuuka. Nze babadde bakimuyita kuba twakyogerako nga tusaaga naye kati ye Menta nakitwalira ddala naye nga mbeerawo ne ŋŋaana naye tikiyinza vaako obuzibu. Era nsanyuse nnyo bw'ogaye nti mpozi n'oli ayinza okuba ba surprise nze ne nga n'okumanya bamumanyi so naye nga tubeebaza twebaza omukwano Menta ne mwami Mulangira gwe balina eri ekitundu kino n'eri mukwano gwaffe Gad and Millicent. Singa si Menta waliwo abantu ab'enkizo nga singa si bo singa osanga Ddundu yatulemerera. Naye lwe tubeereyo tuba n'essanyu nga tumanyi nti waliyo Menta, waliyo Vice, waliyo Naalongo, waliyo Mama Sumaiya, tulina abantu betugumirako. Naye always nze mbadde nkyogera ne mu meeting gy'otabeera nti naye abaami abakkiriza otuwa bakyala baabwe basaana ekitiibwa nga simanyi nti lulikya nendabako omu ku bo. So ndi musanyufu nnyo ate nsanyudde nnyo nga mbalabye mu ssanyu kuba waliwo okusisinkagana mu nnaku naye tusisinkaganye mu ssanyu. So tweyanza nnyo tweyanzeege n'okutwaniriza ewaka essaawa zino tugenda mu 4 nakyo kya bbeeyi. Menta njagala kukulisa kuliko omwana nesunze kuddamu kulaba ng'otuziniramu. Ndowooza ekyo kyo kiwedde. Tugenda mu mikolo gyaffe nga nze best man ejja kozi batuganye okwogera ku bya Silivia naye era nze neesunze omukolo nsuubira Menta okubeera kuba n'agatyentebula. So Menta bwebwo bwe tusobodde mu busobozi bwaffe naffe tetuli bulungi nnyo naye tusaba okkirize
omwana oyo tusuubira kye tutandise nakyo kimubeerere ettaala mu bulamu bwe. N'erinnya nsaba mulemedde komya mu buwere mwana asigale nga ye hypek paka. So neyanza oyina engeri gy'olungi yemba nange kale sebo Kinaffe tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Waawo gw'ogambye nti butono, naye nze bwe ntunulamu bwe nti ne mbalaabala bunene. Ntasiima ebula agiwa. Tweyanzizza nnyo, gamba nti oba ssaawa ki oba kiki nti mbadde sikimanyi nze munnaayi nze bwe nti bwe natondebwa. amwesiga Ongalo. Gogemanyi. zendekisi omwana amanyi nti alinayo neyanziza nnyo maama okumpa omukisa guno. Nze mpozi obubaka obwange si bungi nnyo, nsooka kwebaza taata okunkuumira maama wange obulungi bw'otyo. Omanyi mu maka gano ndi mwana, weebale kukuuma maama wange bulungi bw'otyo. Manyi ffe abasajja bannanga abakyala ennaku zino abasajja tulekeredde abakazi okulaba omukyala ng'azadde nga ne taata w'omwana ali wali. Kintu ekyo kitono nnyo, tekitera kusangika. Bataata tusudde nnyo obuvunaanyizibwa bwaffe, ekintu ekyo kinnuma. Naye kimpadde essanyu okujja mu maka gano nga ndaba maama wange nanzijukizaamu nange maama weebale naawe nkulisa ku obwongo bwosi obubadde bunnuma onnumisizza obwosi. Erinnya lya Mukama leebazibwe. Nsabira omwana waffe omukisa gwa kitaffe omwana n'omwoyo mutuukirivu atambulenga najjo paka wanaakula. Mukama yeebazibwe. Bannaye ngasa muganda wange oyo tata w'omwana ekitiibwa n'omukisa gwabadde nagwo, ekitiibwa n'omukisa gwadde nagwo ne Saara zeyasabira omuntu waffe oyo omwana ono muganda wange ono Sande eri yaggwa amazina ge yazina kyenewunyinza abantu bali mu ddwaliro bamaze emyezi n'emyezi naye nga mwana wuuno waki yakoze ekintu kino nange newunyiza nokwewunyiza sagambye ejjo gwe sagambye ejjo naye kati muganda wange webale omukisa gw'olina gyendi amiina nenewunya amazina gewazina luli nange newunyiza nali mukambwe naye newunyiza nnyo maze bannaye eno yo bagiyita happy family ffe buli we tubeera basanyufu. Menta kulika baby kulika IPK mama naye amanya g'omwana tetunnabagafuna, tuli kwa IPK. Kakati bamikwano bannaye twagala okuyozaayoza menta. Twagala okuyozaayoza menta bingi naye IPK nga kyetuli IPK agenda tambulira mu mikono mirungi, agenda kukozibwa bulungi, agenda kulira mu ssanyu vibe. Ate n'ekirala omwana twandimwanduba erinnya lya Hope.
yes amannya gabeerawo omuntu basobola omutuuma amannya 3 4 yes omuntu atuumibwa amannya gonna naye IPK Hope n'amannya amalala gonna gagenda okuwerekera bamikwano nammwe mwebale tubaddewo buli mbeera mwebalire ddala mulangira webale kuuma Menta ate n'omuwanga obudde n'abeera nga naffe yes Suubi erinnya eryo oliwulira Suubi Hope yes kakati n'eriryo tujja ddiwulira amannya gonna buli erinnya omwana limuyite tweyanziza genda okuule mukwano gwe bw'oba ozirya tezinnumayo bannange nze neebaza obadde omanyi mbuno wagaye tojja kujja mubireekaana obeere n'owummule ndozayagaye kampumule musigenda mubireekaana bijja ageza bakwebaza bannange nze neebaza bannange twebaza wamu nga twegase wamu ne mulangira bannange Hope tukwebaza maama Antisifa bannange twebaza Anko Ibula bannange tubeebaza tuzadde abaana baffe wano oli mwannyinaze natuukako n'okumugamba bannange mukazi wange ng'ali eno obudde bugenze ne mugamba nti owulira otya namubuuza naye owulira otya bw'ajja n'akukonkona bannange nebaza ne mulangira mwannyinaze namugamba mwannyinaze oli musajja neŋŋamba mukyala wange bw'ogenda ng'okonkona mulangira bannange n'agamba nti ye akkiriza nti ye tabeerako kyonna kyonna kyayogera nti aa bannange mbeebaza twebaza kubanga tuzadde abaana bangi wano naye ate ono wa bbeeyi bannange gwe tuzadde bannange tubeebaza bannange maama tubeebazizza nnyo bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege ono omwana wa bbeeyi omwana waffe gwe tuzadde ono wakikadde naye wa bbeeyi bannange tubeebazizza nnyo bannange mami twebazizza nnyo mukwano Anko Sifa Anko Ibula bana kubanga esanyu nze mpulira esanyu epitirivu ennyo mpulira esanyu olimpitiriddeko bulala ensonga z'akabokisi akyaziva bannange kubuulire mpulira esanyu epitirivu nkuguddemu mpulira esanyu mpitirivu nnyo bannange namukwatagana ne tumutwagala maama tweyanziza nnyo tweyanzenge ffe bandi mutwagadde nnyo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala era omwana gonna amanya ge munaamutuuma tukkiriza bannange kubanga omwana kirabika wammwe waffe naye nawe bwe mwammwe mumuwambye tweyanziza nnyo tweyanzeege tweyanziza omutima omulungi gwe mulina bannange mulina omutima omulungi tweyanziza mukama abawo omukisa abooluganda mukama waffe yeebazibwe mwebale kusabira Menta kuliko omwana bannange Anko Ibula tweyanziza nnyo tweyanzeege mami Sifa tweyanzeege mulangira taata tweweebale nnyo webalye ddala taata tugumiikiriza kuba buli budde lwe luwaayo ffe omutima guba ku Menta anaagenda atya ayite tukole tutya Menta tumuwerekere buwerekezi tukole tutya njagenda mulangira amanye era ndi bwana kale tukwebaza taata weebale nnyo ssebe weebalire ddala naye nga nabano tubeebaza nnyo banna mwebale twambaliza mwana ekitiibwa kye mutulaze kyo kiyitirivu mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abawo omukisa
era we mujje mukama abaddizeewo era kafukunya naye munego buli woba olaga onoonya bwe tukutegamba noonya agambye abasajja bajje tufune embuto funa musajja oba kufunira omusajja abandaawo abaliwo bannaye menta kuliko omwana mulangira we bali kusabira maama ono kuzaala mwana ono. Abasiraamu tugamba buli mwana ajja ne riziki ye era tugaananga kuzaala ono azze ne riziki ye. Bannange we bali kuba nawo abantu kuba singa obadde nga toli w'abantu twandibadde tetuliwo wano. Hope sifa maama we bali kuleeta mbeera eno ku kitundu kati olinga waakuno buli wookonkona wano weebaka ekibulya buli wookonkona weebaka. Mukulu Ibula banaye tweyanziza nnyo tweyanzeege kuba tumanyi tekisobola kukoma kwani era kati buli omu ayagala azaaleyo ku mwana. Mukyala Menta tukusanyukiddeko bambi kulika baby tweyanziza nnyo mwami Mulangira yebale nnyo yebalire ddala abasajja batono ku kye tubaako ne sawa ze tuva mu meeting webale nnyo webalire ddala tweyanziza nnyo tweyanzeege mami Shifa tweyanziza ebirabo byaffe Anko Ibula webale nnyo webalire ddala nze olubuto ddo kati nzirayo ku lunoonya bano balaawo kati nzirayo kola operation ya kuzaala ani ayogera ani ayogera ono kwako Menta bannaye kuliko omwana kulika baby mwami Mulangira kuliko omwana mwami Mulangira. Tamanyi byali Abaluganda mukama yebazibwe. Nebaza mukama olwa Menta bannange. Okuzaala kw'ennaku zino si kwangu. Mukama yebale kusobozesa. Mr. Mulangira webale nnyo webalire ddala otuwa Menta. Kansubire kati saala ezisinga tuziwa maama Mugabi yaddako. Mama Bianca Anko Ibula Mama Bianca yes bannange tumuwe saala kati gwe tuwe saala bannange kyemmanyi naye ajja kuzaala bulungi. Yes. Nasinza buteebaza Katonda olw'ekirabo kino kyatuwadde kyatwongeddeko ku ttiimu eno ya Hope Sifa. Tukulaakulanye buwanguzi bw'amaanyi nnyo. Kakulike ka baby Mr. Mulangira weebale by'otukoledde bambi. Neebaza n'abakulembeze Bulaza nkwebaza ne Hope Sifa mbebaza ekyokulabirako kirungi eri abakulembeze gye batulaze kale kituwadde naffe ebbanja okuba nti buli abanaagoberera omukululo mulabye ekyokola.
Abooluganda Mukama waffe yeeyaziwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Bannaye Hypeke tusanyusa okulaba mu famire eno ya Hope Shifa Group. Tusanyusa okulaba mama, tusanyusa okulaba dota, tusanyusa okulaba baby. Taata wange nkulamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naye tweyanzizza nnyo byonna, nze sijja kumenya buli kimu, naye byonna obwesige bw'otuteekamu. Kuba famire yaffe erimu abasajja, naye era gwe n'otatya n'oganze kiryoke agenda ajja kukomawo. Mulimu abakadde, mulimu abatonga nze, naye era gwe n'ogasoke ajja kukomawo. Taata tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Nga nkyuka okudda eri Nakawere. Akawere wagende ndeete ebisaaniko nnyige ekiwato kigonde mangu, kubanga waliyo essaawa etuuse ndaalimba, naye tweyanziza. Tweyanziza menta, tweyanziza nnyo menta, tweyanziza amazina g'okusande gavuddemu ebibala. Mukama yeebale. Yakanyola ne kaga nange kangende ndalimbe, kati kayingiddeyo kazze kudalimba. Annaye taata Ibula, anti we nakuyita taata Ibula tolo omwana ye Ibula. Daddy bannaye tweyanziza nnyo, mwebale kutwagala. Nakola bubi okuzaala nga bukyali. Nandizaaliddemu eno laavu. Nandizaaliddemu eno laavu bannaye ne banjajjata. Bannaye maama weebale kutujjajjata, weebale kutwagala. Ffe baani ab'eddundu nga bw'otulaba. Suubira gwe gusoose okujja ewa menta omulabiraawo. Naye ffe eddundu basanga twavula, naye otuleetedde okuyimirira. Naye tweyanziza nnyo. Bannaye mwebale kujja mu bulamu bwaffe. Mulangira leero agenda sula nga gugumuka. Agambe bano abantu bonna babadde analyoka nenzimba ennyumba ennene, bonna bandibadde batuulawo singa saazimba nnyumba nnene. Naye mwebale, mwebale nnyo bambi, mwebale twagala. Bannaye mwebale nnyo, mwebale obufere bwammwe bugendere ddala mu maaso neera. Naye mufere abafaanana nga ffe, kuba waliwo be mufere abatafereka. Ekibuuzo kibuuzo nti oyagala bakwagale, naye g'oyagalika. Oyagala abakwagala, naye oyagalika. Kati waliwo genda okufera atafereka, fera abafaanana nga ffe. Kyoba okola tova ddundu, tuferere ddala. Bambi nze Hypeke namulabako nga yakazaalibwa nenkola ki nemulabako nemugendako mu ddwaliro newaka mbadde nzijjayo weneekyebyenyo yajja waka ng'ava ku ddwaliro aleetedde sweetheart omwana amulabeko. Yes, naye nga nze neebaza Mulangira ebyaddala. Nyinza mugamba mwebaza naye Kikurume Junior Kikurume sweetheart wange. Mulangira yinza gamba Mulangira mwebaza naye ayinza gamba njogera nnyo kimanyize bwe nzija eno nze ne menta twogera nagamba basisiima, naye nga Mulangira tusiima ebyaddala, teruba lwali tuba tusiima ebyaddala. Njaluyiga ebyaddala kubanga era tekiba kya buli omu. Omukazi abeereyo ku 6, ku 7, naye nga yagenzeeyo ku 9
si n'ekyo wabadde tanabeera muzito nga n'okumakya omugamba menta jangu tugende n'agenda. So tweyanza Mulangira twabasanga kuno ku kitundu batusooka eno naye nga batwagadde ne batwaniriza mu mbeera gye tulimu. Mayino muyita Mulangira obukoko bwange jangu obulabeko. Endunda naye mukwano gwange kati nafuuka ow'ewaka. So mwebale twaniriza naffe tubaagala tusiima bambi. Haipeki Katonda mutukuumira muwe obulamu obulungi. Tumwaniriza mu family empya. Kati Haipeki yazaalibwa mu family ennene kika kinene. Wowule atumuyita Haipeki nakyo kika kye. Neryo n'omuyita nakyo kika kye. Ogwo mukolo kutambula ekigere. So Haipeki wa kika kinene kika kye kinene. Kumukutu how is Haipeki. Yes, so tweyanziza byonna. Nawe menta nsiima kubeera kyali wange mu buli mbeera. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate Mami Shifa mwebale twagala eddundu. Dundu must shine, not God and Millicent only. Wabula Dundu must shine. So Mr. Ibula tweyanziza bambi mwebale tusanyusiza komenta waffe. Mwebalire ddala. Nze bya essanyu lingi. Meta kulika baby. Yogera nga obadde oyogera mu meeting. Nze ndaba alungi ennyo ate kati. Okusingawo. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Menta kulika baby. Mukama yeebale. Mwami Mulangira. Tweyanziza nnyo ssebo tweyanzege byonna. Kuba si kimu si bibiri. Tusiima nnyo ssebo. Mami. Anko Ibula. Mwebale nnyo. Mwebalire ddala. Mwebale otwagala. Mwebale okwagala menta. Mwebale okwagala ttiimu Shifa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nalongo maletu w'omugole. Babadde baagala. Buuza menta bwe bangwamu naye yaliko ng'ayina embaza atambula nali gyali. Tuze tuyimba ng'era onayira ateeko. N'emisana gavudde wano gy'obola agamye ku kyayi. Surprise teboogera Mulangira. Olaba gadi teyamugamba. Nange n'ogwensula naye teyaŋŋamba. Baluganda Mukama yeebazibwe. Mama Jolly nkutumiddeko omukwano. Kuli kaka baby Njuna. Sisobola. Tata Jolly ni kuli kaka baby. Banayi webalire ddala webala okulabirira Nakawere. Mama Jolly ni bana ekibebi Njuna kiyonse bulungi. Kibebi kinyirira kirabirire bulungi. Tukwagala nnyo menta webala okuba mujagujagu. Nze kyenjogera nkwagaliza Haipeki. Anko Ibula. Owulira essanyu otya nga tozinyeemu bannaaye. Haipeki guno omwaka tukwaniriza oyina okukula oyina okweyagala. Hope Sifa bannaye weebale baby Njuna. Weebalire ddala. Bannaye ffe tukwagala. Gy'onodda gye tujja okudda. Webale okwagala Haipeki Anko Ibula. Webale munaaye kwagala baby. Tata Jolly naye menta webale okumwagala okuyingira Matumbi budde n'otayomba era bannaye nkwebaza taata. Weebalire ddala. Webale obutamugobaganya ng'avuddeyo eri. Weebalire ddala.
kati ne aipeke wono mulabanga kumakyawo manya abeera eri eyo nga weebakawo naye abajja byebyo ebyange maama Jojo mugore ab'emikwano mukama yeebazibwe. Bamikwano ntwala omukisa guno beebaza baka community mwebale kunjagala nga okusookera ddala kansooke neebaza omwami wange simugambangako naye buli lwenva mu meeting tangobangako nti ddayo gy'ova. Oluusi mbadde nga nkomawo nga ndi muzito naye nga gyenva banneeraliikirira naye ng'ate nze agenda seeraliikiridde ng'ate taŋŋambye lwaki oluddeyo zino essaawa kuba oluusi ogenda n'owulira nga ebina ebidongo bikyakola ki bikyavuga. So Mulangira neeyanziza okungumiikiriza neeyanziza okungumiikiriza nensigala nga nkyali ne community eno kubanga nnene tebawedde waliwo abali online waliwo betubeera nabo abatazze nensigala nga nkyali wamu ne group eno. So neeyanziza neeyanzeege. Olunaku lwe nali mu ddwaliro abantu b'eddundu bajja mu ddwaliro musawo n'agamba kiki nga abantu bazze nnyo ne naŋŋamba ng'ate mpulidde erinnya lye boogera siri erinnya lyo ne mugamba erinnya lye boogedde ye mwana oyo gwokola ki gw'olina naŋŋambe siritegedde bulungi haipeke bamuleese finally haipeke haipeke ne ku office ne babuuza haipeke byebyo nga tubeera mu meeting kati erinnya gye lyava ne munnyonnyola singa boolaba tuzadde omwana nga tulina studio ate ye n'agamba nze wange haipeke tulina ne studio ya haipeke okola emikolo yes. So haipeke eriyo baliwulira naye ne menta Suzi yagamba abeebaka bampambyeko omwana naye yali amwesunga. Programu zaali zakuzaalira mu ddwaliro eritali ku Shomasi mu Kitooke naye byagenza otuuka nga sikyasobola kgenda nenkoma ku kisoboka naye neebaza Katonda nti haipeke yajjanga munafu. Bwe yajjanga munafu nga bamutwala mu ddwaliro ne ngamba Mukama tonzigyako haipeke ku ssaawa eno nga ntobye naye naye neebaza Katonda yawulira essaala zange empiso zaaweddeyo leero abadde ku Kanyula nalabyeko online abamu nga babuuza bebi ng'alina ku Kanyula ne ngamba just mwe mulaba Kanyula naye ng'embeera gye yalimu teyali nnungi naye neebaza Katonda kati mwali ali bulungi ayonka yataninze ku kala ye gyalina baaka eya pink naye luli yabadde yataninze blue. Njagala okwebaza Mami Shifa Uncle Ibula abantu b'eddundu abantu ba online mwebale kunjagala nga temulina kye munoonyaamu nga just munjagala bwagazi. Mami webale kunjagala nga sirina ki nzaani abatuuza wano ekiro ssaawa 5 mbuno muli wa mmenta neyanziza ebirabo byange abakyala badduka okujja mu ddwaliro nali mu ddwaliro nange nempulira nga kati mpulira nga ndi bulungi nga mpulira nga ne haipeke nga ndaba kati musawo talina kyaŋŋamba kati mulamu ku bantu essanyu lye baalaga haipeke nga zze nga simanyi nti nabo bulijjo bamulindiridde. Eddigalo yaŋŋamba naawe otutamiza haipeke atavaayo kumbe lwali lunnuma nga nange neebuzaabuza ntambulamu naye neebaza Katonda. Bamikwano mwebale kunjagala mikwano gyaffe ejja online bannange mwebale nnyo mwebalire ddala ebyokwebaza nnina bingi naye mwebale kuteeka mwana wange kuba omwana ali digito nnyo omwana ebintu ebimu nze mbadde ngambira bakuba shiba nga be babikola
nga nagendako nange neŋŋamba oba namuzeeko kino ekintu naye neŋŋamba naye mutadde omwana ku ali kati ali ku klasi ndala nnyo simanyi oba basigadde tetukwatibwa obujja kati kasoni bulijjo ndaba bulabi nga ffe twamanyira bino ebyaffe mbiraba bulabi nange mbadde mbiraba bulabi kati Menda yagula kaneti k'omwana nemugamba yali akoogera naye sisuubira takayina ananya takusapurayizinga nga takira so obedda ali eyo akukuta Mulangira owulira otya eyo kwaipe yalabika atususeeko nga family yalabika atususeeko nga family kino kikyetaagisa haipeki yagenda kubeera mu ngeri ya njawulo kubanga ebintu bye birabika byo bikyuseemu byo birabika biralamuko bane tweyanziza nnyo tweyanze Uncle Ibra nkusabira naawe ofuneyo olubuto lumu nkusabira bibu nkusabira ofuneyo olubuto lumu njagala babeere babiri tugenda koma tuzine nyeiketi nange thank you tweyanziza nnyo tweyanzeege webale kutwagala mwebale tugattako ekyamazima tetukoma bukomi bbeera mu meeting ne tunyumirwa ne tuseka yajja kutuba tugenze ne kyapa yajja tuba kati bantu babagenda kusale keke yaffe bannange keki bulijjo ndya surprise z'abalala wajja ne tubafera ne tubabako ekyapa wajja ne tubafera yakabyeko wano katanye tweyanziza tweyanzeege bwe tubeera tubiraba tuba tulowooza mulangira ng'agamba ebibaika babeera balinamu kati nze sirinaamu yadde ekikumi kye natadde musaabitegedde ne Millicent yazze wano okundeeterako kookulya talina kyaŋŋambyeko yadde wannakawere bukyamwebasa bambi tweyanziza tweyanzeege mugambye naye nga taliiko kale tweyanziza bannaaye katusale keeke menta jangu osale keeke bambi Kaze ne mulangira Isaac asinaliwa bannaaye tusala keeki yaffe eno nga tucelebratinga bebi waffe gwe twakafuna abatulabako online emikolo gitandise nalese ebirabo bingi ebyansaaliza mujje nze mbawe ideas abagala otongera ebirabo bingi nnyo bye nawulidde nga buli kimu nkyagala 3 2 1 0 enough bambi oba ni oyo akulinako fitina bane naleseeyo ebirabo nga binsaaliza gye nnabadde
naye nga bambi abaagala tuwa ebirabo tuguddewo ebirabo bya baby hypeke abatulabako online bajja kugamba ate Shifa teyaŋŋambye nange nantitaddeko kino ideas z'ebirabo nnyinanga 15 nawulidde nga buli kimu kinsaaliza hawa ate ku muwala bano ebingi ebiraba nti annange so mujje mbawe ideas toweebuuza mbu oba ki shambimanyi naye nga bane tweyanziza nyaasha esigaddeko bannange eno mwesavinge tagenda kwetala mwesavinge bambi abali eno nkwatanya savinga mujjeko tusale endala anyani mama haipeke namwambalidde earring naye zimmenya kati haipeke namwambalidde mukwana alabe nti mnemba mami be nzo ndi omu ku basireeya naye oza sibikooyi ino beesavinze bambi tetulinaga kutambuza Why are you behind? Aliwa Nalukenge inze namulabyeko salake yaabwe gye basigaza osigazeyo gyotwala eri mu meeting obba waako tubateerewo eno muletewe tubateera mbu junior junior keke tewazikoowa oliridde haipeke tufuna etteeka eno bambi tugende naye nga surprise ekuyisiza etya mutereke eyammwe bambi gyebatwala weno gyetuddayo nayo kasitaffe tukkuse bakunyulireko katikati bonna bafusobola tobanjagadde musooke muliire eno ate tusiimule emimwa tube nga batannalyako mbamanyi ekirungi okay bampe ku simu ya nze ndidde naye kansiimule ogwange ndabike nga atannalya labaye Faluku yafuna amulabirira okay tweyanziza nno mukwano tebo yazze kukkutana tulabagane waka bannaayo katumusabire omwana waffe tumuse musaala mwebale nnyo bambi mwenna mwebale kujja mwebale one love mwebale kugenda ku ddwaliro kumulaga laavu mwebale buli omu alina kyataddemu thank you bambi menta katukusabire mukwano ne bebi waffe mwami mulangira tweyanziza nnyo byonna bambi obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate
salonda ebironda bisuleyo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu n'omulungi talaga maama ne taata ye mulenzi wange ono gwensiimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampakuka lifuti bwe yasaba kumulaga ewaffe nange nemuleeta ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu n'omulungi talaga abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga